abasuubuzi nabasaasira abasuubuzi bano batugamba bagenda e China bagenda musize bweru okusuubula amazima ga Katonda njala atubulire wawo baali bagenze ne bagula ekintu ne batabawa kalisiiti ka IFRIS obulisiti obuva mu kuuma ebweru yonna gye buli tolina woogula kintu ati kyengeza okukulaga naye Justin kyenyinza okugamba gavumenti eyinza oba abayuwale bayinza okuba ekintu bakikutte bubi okukisomesa abasuubuzi tebataddewo kubasomesa ndowooza kyensuubira because niwe bagenze wa president wabalabye kibano babbi biki nandisuubidde bagamba sawa mutugamba IFRIS tugula akuuma ekisooka musooke mu busale ebbeeyi bukendere ebbeeyi n'omuntu wawansi asobola n'omuntu wabansi oshegeera ebikoso byako byonna bize ekirala internet mugisale kuba kakolera ku internet mugisale amasannyalaze ekirala ba making sure nda amasannyalaze gakola ki gabeerako because just imagine nze ngenda kudduuka ntuulaawo nga nyina akuuma gagende saba omuntu mugambe mbu agenda weganakomawo nakola kakimi nti oba si kyekyo mbufune wemba wandika weganako momba yingizeemu ntunulidde amaduuka g'omu kikuubo agayina abasuubuzi ono mpa kino njagala ogende mu kikuubo ku ssaawa y'okuzaayo abaana ku masomero ombuulire oba omusuubuzi asobola okukozesa akoma ka IFRIS kunnamungi wa muntu amuyita oli amuyita njagala kino njagala peni njagala kino ebintu byange amazadde obipaakinga kati munnange nze kasita URA yatandika okuwa media companies mainstream batandika okulanga IFRIS nti weeri nategeerawo nti muzeeyi ne waanajja kino kyamaliddwa osalibwawo era abasuubuzi bajjaawo yaboogera bebayogera bulungi abagamba bweddaboogera ebituufu n'ebikyamu nga byonna anti nze kisinga okunnuma nti muzeeyi abantu ate abajja okwogera olwedde yali yabasinkana dda kati bw'osala n'ogamba njatusinkana abasuubuzi bonna kate bano basekito nali sibasuubira nadde njalayo ku face empya omuntu wa wansi ajja mubuuza sebo muzeeyi kino nakino nolwedde abazze okwogera odde yabasinkana dda muki yabasinkana dda mugundi so sisuubira nti ku mbeera gye tulimu olw'okuba nti tetukyafuna buyambi okuva mu nsi z'ebweru ng'ate ssente bazaagala sisuubira nti IFRIS yegenda kukoma leero nekirala ate IFRIS si musolo IFRIS just system nga bonaagamba nti nguze ekintu ne bakuwa risiiti ya kasisero nti oba osasudde renti ne bakuwa risiiti okitegeera naye just nti ekyenjawulo kyerina yo eri reporting direct ku system ya URA neemanya nti the mixed media waguze ekintu ku bbeeyi bweti nekigenda direct ebanga ekuwaaba nti ogundi alina byatunze atuuze ebintu bya miliyoni emu olunaku bwe luti kyekyenjalo naye nga temunabalira nti n'omusawo gwe bagenda okusinza okujjako okusinga gwe wootunze kati kino wekijjira nti ogenda sanga abasuubuzi abamu olaba mu kibuga omwo abantu bagamba amaduuka g'omu kibuga ga bbeeyi amaduuka g'omu kibuga ga bbeeyi naye bennyini bagafudde agaki ag'ebbeeyi ojja kudduuka ne bagamba miliyoni 5 oba 4 n'ogenda osasula emabegakaawo bannannyini ebizimbe babadde bakwata nga wosasula ssente ateekayo katugeze nti akuwa risiiti nga gasasudde miliyoni 2 naye ng'omuwadde mmeka 4 n'ekitundu nakati ekyo nakyo ne bakizuula nga kibakuba kati ennaku zino bakuwa kigambo bakuwa kapapula kuliko paid kitegeeza ow'ekizimbe naye alina waakola ki alina waatemera abasuubuzi kati abasuubuzi nga banaavaayo ne bategera IFRIS kitegeeza okwata miliyoni 4 akoma ka IFRIS ne kakuterako miliyoni kitegeeza kagenda kuba kamaze okulipootinga nnyini kizimbe nti edduuka lino nene miliyoni 4 kitegeeza URA ejjamu biiringa the exact money si bino ebyabwe bagamba nti eryo edduuka lya miliyoni 1 n'ekitundu mu URA so nga ate eno lya miliyoni mmeka 5 so kyekyo nno kati gavumenti n'abayuwala byola byewandisaanye bateekewoko kale buli muntu ategeere munne ekisooka njala basooke bakendeeza okukwata abantu
mabega ko badde bakwata abantu bakusanga n'ekifuluusi oba ensawo nga bakwata baagala obatwala ewoyo omuntu abaguziza ebyo ebintu ekyo kikyamu okitegeera ekyo kikyamu ekirala bakendeze ku ssente z'obwobuuma bw'oba n'abaagala okwakivinga golo gye baagala buuma babusala ebbeeyi n'omuntu wa wansi abe nga asobola okka access nga akagule okitegeera then internet nayo bagisale okitegeera bagisale because era ogenda se ojukira ogenda se omusolo kyokka nebino byokosa byonna babijjako omusolo that is double taxation okitegeera that is double taxation so nandisuubidde nekiraba bebagumikiza bayigiriza abantu tewali kyebavaako nga bakuteyo biliyoni namba nebagenda okusensitizinga abantu abasobozi bo ifris baguyita musolo nga si musolo it's just a system omuntu kwosasulira ne reportinga ewooli akuŋŋaanya omusolo kyekyokka birungi ki nga singa system eyo ebeekoze ya ifris nga ize birungi ki omusuubuzi byolaba byayinza okufunamu kuba abantu bali eyo banyitamanyi ti kale kiba kiyisemu biki byafunamu nga yo omuntu lwakuba nti gavumenti yaffe eno neweefuna ssente enguudo tezikola amalwaliro teri ddagala okitegeera saavisi ezo tetuzifuna okitegeera titufuna load shading ekintu kyandibadde kyavaawo edda okitegeera naye nga nandisuubidde senga ifris bagiteekamu nga olaba mu nsi z'abazungu tali kyogula kati kankuse just ekenya ekenya wano neighbor yaffe ekenya tokyasobola gana ssente enkalu n'ogula kintu mu dduuka you cannot era ssente zaabwe zibeera ku ssente basasulira ku ssimu newoba ogenda kugula kindaazi okitegeera nti kakitegeeza sisitimu yaabwe eri digito ssente basobola oziraba engeri gye zitambulamu naye wano ewaffe abantu tebasobola kwagala digito because abantu ssente bazirina mu maka gaabwe okitegeera kyova nti kati ensi zigenda zikulaakulana ezina digito format eyo nti because eripotinga nti gundi asasudde ssente bwe zitumuggyeko omusolo bwe guti ne bali batuteeko ogwabwe ate bamala ozifuna batukolera ebintu entambula eggali omuka bagizeewo nga mutindo enguudo bazikole nga mutindo amalwaliro bagakole nga mutindo golabe omuntu wataasanyuke yebyo nno ssebo bannaye oyo abadde ankopi ku nsonga za ifris ezo nange nga maliriza ku nsonga eyo gavumenti mwakolamu kenso byegi abantu temwasooka basomesa mumukeera bukeezi ku manyano ga tutaddewo omusolo weguti mubeerawo nga mubawoninga nti mubagambe nti mwezi ogw'omwenda omusolo abcd gugenda kujja negwokeera ku makya n'ogamba gwatandise omuntu tajja bitegira abantu abamu tebabimanyi okusomesa yuwala bannaye kubabulamu nnyo zonna zonna ewantu gyetera okugenda okukavalinga amawulire nga tulinayo aba yuwala abantu temubasomesa guge mazima amatuufu mwemukeera bukeezi ku makya ne musalira eyo era omwami ndowooza gwe muwa akasente ako akasomesa mutuufu akali akabwerere abantu abamu tebabimanyi bo beerabirawo obwerabizi ekintu kitandise mukibakubako bukubi abantu mubasomese singa mwabadde mwabasomesa tebandikanyina nnyo naye abantu abamu omubuuza amabyo ffe tetubimanyi tetubitegeera mubasomesa abantu bintu babitegeere munaabasomesa bintu bajja bitegeera naye mwe temubasomesa mubalabirabi nga bitandise kati so banendooza yuwala endooza ekintu ekyo mukitunulemu nnyo ekyokusomesa abantu mubayigirize bikola bitya ebintu ebimu ebikozesa mu bisale kuba mutuufu olaba akapapula ako akalinga kagundi kaabwe kebakozesa ka rimu omuwala yaŋŋamba kali 3.5 kolabaako kabanga olaba akadondi kawuzi 3.5 naye weewuunye ate nga kafulumya okusinziira ekintu kyabaaguze kati ojja siŋŋano ly'omuntu ng'aguze ebintu bya miliyoni nga 5 mu butuufu akantu kajja fuluma kava kuno neeri kitegeeza akantu akandikoze ku bantu nga 20 kagenda kola ku bantu nga 3 kaggwemu kyo kogenda kasiŋŋana nga kabbeeyi kati so ebintu ebyo ebintu byako byekakozesa mu bisaleko n'abantu mubayigirize bannange nno sigenda sukkawo wano amannya asigadde yankose eki yankoze ne ankopi ngenda basaba asooke bannaaye abasiibule abalabi badde mix media njagala okubanga leero nange nfunye omukisa mbeebaza okubanga mutuninze nange gyendi eyo nange musobola okungolera ku mukutu gwange nze Peetero kwendi nze ate munnange mbawa nange nyina kyembawa ekyenjawulo nkola bintu mbeera z'abantu lifestyle nkola ebyobulambuzi nkola webityo so nange musobola okgenda ne munkyayirako nange embeera yeeyo nga nkola ebyange ndi mwesimu okubanga munnange nkyaziza sigenda sukawaawo mbeere bulungi bannaye no anko no yakola n'ekisawe kimulaba ekyo ekya haamu
ku channel ye era abantu basimira ddala bimulaba eyo Uganda Matters bichebe webityo byonna byonna yabeeramu nga bikwasa gwe n'ogamba nze njagala ojje wano ondagemu compound yange wano ogikwata kiteekeyo. By the abantu abali eyo ffe ba content creator tubeereyo nga tulina ebintu bingi bye twagala. Osobola okubeera eyo ng'olina ennyumba gy'otunda naye ng'oyagala tujje tugikulangire tomanya. Abamu babeera eyo nga oluusi balina ebintu ebyenjawulo naddala abantu abalina ebintu ebikadde. N'omukutu ogumu gwe nabaddeko omusajja yadde alaga radio ziri ezasooka ez'amayinja ezitali kaseti ziri ez'amayinja ze batuula ne batuuzaako bwe bati ng'agirina. History oyo bwato ffe twasawo kujja ku documentinga osanga n'abalidde banakola ki bali mulabako. So tutofaayo gwe ogenda ku mutu gwange nama yange kweri ey'essimu gwe ku ya WhatsApp ng'ojja nga tubaako bye twogera awo kuba ndi mu kulambuza abantu ndi mu kulaga bintu byanjawulo Uganda byekola abantu ndi mu baagazisa ggwanga lyaffe. Esebo bannaye tetugenda sukkawo wano amannya nagababuulidde dda Uncle Seeki bambi likinga okomentinge